Polisi mu district y'e Mayuge ng'ekulembeddwamu DPC Irene Acheng kosa kuli okunoonyeza ku buzibu bw'emisango Allen Ayebazibwe ne RDC Elijah Madoyi ekutte omusuubuzi Yunia Kyomuchayi ngono mutuuze ku kyalo Kityeterera ekiri mu ggombolola y'e Malongo ngono bamulanga kugula bigimusa gavumenti bye yawa abalimi ku bwereere. RDC Madoyi agamba nti gavumenti yabaweereza ebigimusa ng'eyita mu pulojekiti ya Oil Palm nga bafuna bakwanaganya be bakolagana nabo okuli Shafik Jonathan ng'onya kukwataganye ne banne abalala okuli Moses Baliruno ne baguza Kyomuchayi ebigimusa. Intervention ya gavumenti ya Uganda nga Ministry of Agriculture ekwataganye n'awamu ne National Oil Palm Project nga batuleetera fertilizer awera ttaani 9. Omukyalo omusuubuzi gwe bayita Yunia Yunia ko omukyali musuubuzi ate nga yeta si wa Malongo Saabu-County yewe Kityeterera n'agenda n'amugulako fertilizer. Kati bwe yagenze n'amugula fertilizer ya contact ya waffe bwamulaba n'aba following up ne babakwata. So no yekana abala we bali abagula fertilizer mvungi abakwese mu stores abo ne maduka nga bamuguza layisi. Madoyi agamba nti Kyomuchayi akwatiddwa bulanga bakyanoonya abo abamuguza ebigimusa bino nga singa bakwatibwa bakutwalibwa mu kooti bavunaanibwa ogw'okutunda ebintu bya gavumenti. Era buli bwe tunaakwatako kino kyakulabirako obeera nga sabotage nga programu ya gavumenti ne project okulaba nti tukyusa embeera z'abantu. Omukwanaganya w'okulima ebinazi mu Busoga nga Charles Lubandi agamba nti gavumenti yaweereza abalimi ba kasooli kosa n'abasoya n'ebijanjaalo ebigimusa basobole okwerimira emmere ebamala bafuneko n'okutundako bejjeko obwavu kyokka abo abakwasibwa eddimu ly'okusaasanya ebigimusa bino basazeewo kubitunda. Kitu twewuunyisa nti abantu abandi bali kitwala kya kuzaaniraku nti bali kwekobananga n'abantu abandi mu byalo eyo bagula fertilizer ku bantu n'abantu abandi batunda fertilizer nga baliguza abantu abandi batwala mu bikado. Aye twalabula nti tulina ba supplies mu magombolola ago era abantu abali tusaako amawulire. Emivuyo mu nteekateeka y'ebigimusa kirabika okubanga gyeyongedde nga Ssabbiiti ewedde twakulaga b'e Kalangala nga n'abakukuluma olw'ensonga ze zimu. Muganza Frank yakusakidde eggulire lino ku Crackers TV agaleero.